phone zera akubira ngamba Junior olinye mbuba kyali mu kunneekebejja bwe mukebera mukwata abantu ku nsigo bwe mukebera mukwata abantu ku nsigo abasirikale bayo temusobola kebera nga tukutte muntu ku nsigo ne mukebera nnyo n'ebitundu by'ekyama bomu weziyita kibevuzo omusajja n'omugana yekwe wakankebera akabino nkebera akabino onkebera akasolo bonkebera akasolo oyagala male kweyambula kulage sina bomu ne bakebera nnyo wano wakati n'omugamba sebo kati bomu nga najambadde nti uliyemba nnyo nammwe invano ninye emireti enyonyo yampisa bubyeraze seba kamunyonyo kwani n'obwana bw'abazungu bwe nabanga bo bwebase bwabimanyira ntuuka Ethiopia awo enyonyi waliwo oba lusozi oluli Ethiopia awo oba yali mbeera ya budde twafuna turbulence bazita batya enyonyi we yekuba ne yenyenya bwekka bwe bana mwenze nasaba essaala nakoola maama wange ne mugamba mami nfudde sizadde bane enyonyi yatabukira mu bbanga awo Ethiopia awo mbusiba waliwo olusozi simanya waliwo turbulence enyonyi ke yenyenyeza kyenva pita weyita ne mugamba can you call me the pilot kana nali njagala pilot ambuli what's taking place ndoza weyita yagamba ono omusiru tetunnamufuna owange pilot averi namugamba abuno obwalo busavinga munyone mga please call me the pilot mwetaaga ambuli what's wrong enyo bweyenyenya bwekankana nga nabalala bo babimanyira olwo batuwadde bu blanket otulo twajja nze kye nayagala mwemiretese ebyokulya byonna lya natumye okuva twayingira mu nnyonyi ngamba kintu kimu food zonna zimalayo nalya nenyenda ne mu kiyungu ne mga I want food ne mga in Africa we eat a lot nze babimpa they gave me food nze mu nnyonyi nalya ebyokulya nenyenda neno mufumbiro gye bateeka obugundi jukiri emmere y'ennyonyi baje parkinga mubakuwa kamu nze nakima busatu kati awakawala buno bukola munyonyi bu actress but no food is done mga madam I paid 2 million to be on this plane I want food nebaga muwe Africans are like that era no mwenge nanwa bakirizo omwenge that's when I landed in Dubai bana mwe natuke Dubai airport yoka toyina goyogera naye airport bane mwe twatambula airport era katonda atuyamba twandibuze nze nalimbulidde Dubai ku airport naye laba katonda bwanyamba najja n'omuna Kenya kati ng'omuna Kenya yabimanyi ne mga East Africa awo omuna Kenya akutegeera ate abana Kenya bagala nnyo abana Uganda ngamugamne East Africa anti yes where is the terminal biki kati ng'ekindi mu mutima emigugu sigiraba kubanga Dubai otambula emigugu ogisanga walala ngamugamba East Africa where luggages nga buli mwarabu gwensanga mubuza luggage obutatambula buno bane mutambule you people move abroad kwa uyinza okuswala n'oswaluka nze naswalira Dubai awo nga buli mwarabu mubuza luggage nga manyidde bino ebye Uganda nti bwotukira emigugu bwogisanga ogisanga eri waggulu munenga tumala tusanga migugu kati Dubai eina buno obuuma bwotunulamu naye Dubai bawalabu mmwe munnange eri otuna butunuzi mukuuma kamera bwe kati okatunamu nali nyambadde mask nabateka baki nebakuuma kati bwe nasimba layini nga simanyiru bana abasibira ni lwaki batunula mu kantu kali kati munenga mbuzo mu Nigeria East Africa Nigeria yali yankulembedde nga agenda wali akatunulamu otekawo passport yo wali kuuma notula mu kamera kasimanyi science akirimu nze nga nnindo omuntu ajambuze hi Junior why are you coming from ngabye naleka entebe going where teri yambuze Dubai nakwata kati bwe nateka kamera bwe nateka passport yange wali satula mu kamera ndaba akagitekegula kumbe eri wali yomuwalabu banondoza abawalabu yali womu ali ku computer kinene bwekiti
paka bambi omuntu omo yava mu line nangamba look into that camera okonako kuswala kwa kubiri I was embarrassed mune nakatunulamu nekegula teri kye bambuuza kirala tewali kirala kye bambuuza mboba welcome to Dubai mboboze wano kola kikasta kegula nga bagamba yo passport ziyango ogenda ngemikuku kyo giri kakapabane obutanda buno Dubai bana mwenze nalaba ebintu naye maama ebyo byonna byali birungi naye embeera y'obudde yannemerera era siridda nze nali manyi bwe nasanga ono omwana yani balista timo ye yankima nyenda owulira ebbugumu omanyi chumuni nga balinga balina bye bafumba kati ebbugumu eriri e Dubai wano tulifunamu sauna ate nga sauna eyokya kati ze bwongo bwange bwasooka ne bondowoozesa obeera mu airport e Dubai tolina kyowulira empewo eba nnungi waba wanyuka oba balina essays amaanyi fuluma ebweru w'airport otegere nti embizi emala olumbe maama katononzi gye mwanda we yansigale bute jukira banayoga twabalanda we yanga 3 kesa we nosobira okukwata jeke omubbi wabatakutte jeke wa police akwata jeke katwano mu Uganda twabalanda we yanga 2 katono mpite bute Dubai na fuluma ebweru we airport n'enzira y'omunda emisinde kyenva mbuuza balista timo nti baani abafumbira wano lwaki omuliro guno temuguzikiza yaseka nangamu n'embeera y'obudde wano weeri eyo kyabweti emmotoka ze zaali zitukimye zaali z'amaanyi ziri nkoni munenga nzirayo nga nnyingira mmotoka okutuuka ku hoteri gye twali tugenda osulamu nfuluma ebweru wa hoteri ebbugumu ne linkuba n'entuyana n'enziruka munda mu hoteri bambi embeera kwanze sisobola esi empisa bubi n'ebweru nali sisobolayo olw'omusana nalwalira e Dubai alajje yasituka nga mbeera nfeesa lwa esi kyokka n'ebweru era tosobola kutulayo lwa musana tulwipu eyo yansala nabonaabonera e Dubai tolaba nti yali wiiki bwefeesa bantutte mu ddwaliro bampadde obuweke alajje yankola bubi esi tebazigyeeko you guys era kasita olunaku olw'okudda e Uganda lwatuuka neŋŋamba wange kankomewo e Uganda olwo bantutte mu bed space nina omwana gwe nakyalira mu bed space baana mmwe musula bubi era nze siriddamu vuma kadaama I swear upon the living God siriddamu vuma kadaama omusana gwokka abo abaana gwe bakoleramu bani guli omusana gutta omuntu I became dehydrated omusawo naŋŋamba mbwempewo yehydrating omanyi bw'ova mu zino environment zaffe nogenda mu mpewo ngeri dry you become dehydrated I suffered nabonaabona ne bambi nenyendako mu bed space tosobola kutuula ng'otudde omanyi ng'empuku buno buddeeka bwe twasulanko mu masomero ye bed space yabo omwana ne mubuuza kati wano tudde tutya tebalina ntebe tebalina sitting room omuntu otudde mu ntebe otuula ku buli ate nga weebase kwaye yali asembayo waggulu naŋŋamba mbu wali wa neighbor we ovalaba omuntu alya ssente y'akadaama osaana kufa bubi omuntu yenna alya ssente y'akadaama osaana kufa bubi abaana abo babonaabona nyenda ku street ku Banias nga bamalaya abajjudde betundira mu musana mbujjoni yajangu tukwe commodities bali bagala kumpa za bwerere naye ng'omusana commodities zigwokyeza ne baba banne ne mba munjagala nnyo commodities zo sijja zirya e Dubai toyinza yima nze mune nayima ne bigaana ati air conditioner zikuba akasolo ate oyinza okuyima mu bunnyogovu kanze byonna byantama ebintu by'e Dubai tosobola kuyima mpaza abaluddeyo
mu musana tosobola kuyimira bweru ate munda munyogoga I didn't erect era bwennadda wane e Uganda kwe kufuna ka service ne mama nze sayima empewo anti ya kondisona ate bw'ogijjako esimu yinza okufa kuba era ebbogo mali yingira iba ne Dubai omanyite Dubai okuba ejjina oliteka kukola nsi ne lijja ku ssaawa 6 awo guli omusana ate ne baŋŋamba mbu twagenda myezi mirungi mbu naye waliwo emyezi awo nga basiiba siridda era buli ayagala okuntwala e Dubai sente zimpe so mundekeyo olwaleero njikole ki njimalire wano waliwo abampise Canada sente lwaki temuzimpa